mukugu omusajja mukubi onasuusula mukubi Yesa atulagirira mulikale. Thank you so much guys for watching the channel. My name is Maurice Jordan Kawesa, straight out of Aromatic Entertainment. Tuli mulubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo, mukulu Slight, director Mulimira Slight n'omukulu director Saka Miti. Bwe batyo director Mulimira yagambye nti no katwaleko ko omukulu Kisitu mu lubiri ewa Ssaabasajja Kabaka Emmengo. Ate bwatyo tulambuleko ko ku bintu ebyenjawulo ebiri mu lubiri. Tugenda kulambula ffenna, tugenda kutambula ffenna, naye nga mu lubiri eyo oyo gwolaba ayambadde black ye guide gwe batuwadde okubeera nga atulambuza, era tutambule ffenna. Twalabye empuku ya Idi Amin Dada, twalabye emmotoka Ssaabasajja Kabaka gye yasooka okuvuga Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi, twalabye emmotoka Queen Elizabeth gye yawa Ssaabasajja Kabaka. So n'olwekyo tambula naffe. Ate bwetyo twasanzeeyo omweso, omuzannyo ogwo gwe bayita ogw'omweso. Director Mulimira Slight n'agamba nti gwe director Saka ngenda kukuba mukazannyo kano kubanga ke kampeerera n'okumpeerera. Waliyo ebintu bingi mu lubiri eyo, ate nga munaye bw'otuuka Emmengo ewa Ssaabasajja Kabaka bingi byolabayo ebiri awo ebisanyusa oba oli awo byotalabangako naawe bibadde tosuubira nti gyebiri. Waliyo n'empuku oba bagiyite amare, bagiyise amare ya byonna tugenda biraba, naye nga katusooke tugendeko ate mu kazannyo kano. Maurice Jordan Kawesa, straight out of Aromatic Entertainment. Katugende tulabe tulambule ffenna olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ate wamu na mukulu Solo. Bwe buggwawo oyo y'oli n'endala. Bakumaze Saka tekati Saka olyanoonya nki ankubono nga kwendaba genda atu yalika wali yalika yalike gwe mweso kubamu enkayana tekunyuma kutakayana tokayana bya kisiru anziba birondo Arori Ariani Nalabo ya budi ngambia Alwa ori bwese bw'omalayo empikizo yimirizo lyamanye nti omaze tozanya lukwakwayo. Webale bwotyo weyongere yooli ndala yola abakomaze atobba ate bubbi nawe bukuba nkuwagira nnyo tobba kati yola nno tonkaka tebankaka kozi birimo okudema bega jibayira bivansi banange lifu onatubba bannaye lifu onatubba bannaye bumubeerewo lefu oli wala ojja tubbisa uyunze nno wanu bweyali siwali era kakati ezo omweso guba gusimbye buto wali wasooka gusimbye buto talina kyali
nenzingako nkoze bubi nzize sula ndi kuggwe kuba omuntu tonswaza ekika ky'embogo gwo kikutte bannange wazannya dda sula kangumalemu ate ogumalemu nga teguli wuwo yabigize egize dda nedda genda genda maaso bagenze dda bano badde oteba 2 n'omukubezi 3 webale lya saka jaye nikona ozize wazizaye mabega emayo wazizaye mabega tuzanye feya tuzanye fair nawe wagize nozayo ozize okuba kutakuzira sewe nawe wagize nozayo sula wazannya dda oba ozize wagize dda nozayo katawe sitegeerawo zannya byomanyi biki samba si buli amanyira omuntu nti amanyi kikyekyo aweeredde talaba kamuyitemu naye nayunga yayunzidde neyunga ebiri gireke ozize nzize eki ekigabo otwala kitwalerawo zanya taniyo ne bakumalawo yawo ogusimbi bukyalimu kumalako baana biwumponyeza bukyafu awedde Live tekikirizibwa kukangakanga muzannyimbo awedde nga tannaggwa kanze besitegeera ono ndaba waliwo addira emabega kati olaba ate n'empiki ennene yandiyunza ogiweeredde kagirye waliwo addira emabega anti wenzirye emabega nawe guddayo alazanye nagambe simanyi nebagambe simanyi ebyaddala kati kambabuulire sula wazannya dda gwe mulungi ogusooka nze okwata mweso okwesa naye nabeerangawo ngambira wazannya dda nkomawo naye toli bubi bwe banga yentandikwa empiki egi ne guggwamu genda alifu tekikirizibwa muntu azina bizinazina ng'ate muzannyi kuzannya eno simanyi nze wazanye naye simanyi tandikirawo kati weewaana kinga simanyi kubanga eri yennyini bali buweddemu lindako okuzannya nze gwe weekyangirako simanyi wekyanga ki nkugambye okubiri ebyaddala nkugambye kati nteba muteme buunya kati osobola okwewanira kuuza omuyigga tokkirizibwa kuzina bizinazina ng'ozannya n'omuntu asigadde ezanyemu tewewanira kuuza atamanyi kankubona era bulijjo omanyi nti simanyi omanyi asimanyi olwo mulungi obususu kukwata mumweso kati nagulabanga edda bamusanga empaka z'ababinywera nga malamu tekina okubeera na president prime minister yali akola buli kimu prime minister webyo ebiseera yali Milton Obote yali alina okukola buli kimu kabaka oba president yali Idi Dada gye balumba olubiri Idi Dada ne balumba olubiri kabaka ne bamusinga amaanyi kabaka n'agenda mu buwaŋŋanguse yafiirwa Bungereza so luno olubiri Obote n'aluwamba n'alufuula balance erinnya ne baliyita Maliro balance ekitegeeza overseer ekiraba alabira ewala
olw'ensonga luli Kasozi osobola okulaba at least buli pati ya Uganda ya Kampala. So Obote neyanjira pulezidenti owokubiri najjawo n'obwakabaka mu Uganda. Nfe mu Buganda mu Uganda yonna yonna n'agijjamu obwakabaka nefuuka state yonna nga temuli bwakabaka. N'afuga ebiseera yali n'amugamba nzijjanga pulezidenti ngenda kuzaawo obwakabaka kabaka n'amuwa Abaganda bamuyambeko okugenda mu lutalo. Yagenda mu nsi kati obwakabaka babuzaamu 1990 nebazaawo obwakabaka era kabaka yatikkira okubeera kabaka wali egudde coronation. Kundabirwamu taata. Kateka kundabirwamu. Kakoleko ki? Kakoleyo kikundabirwamu. Terukizi bakwatako. Kuruguma sajja ya chuma nsajja n'obwetwaze akali mu ya Buganda ate ebyabulu kitegeeza obwakabaka bwetolodde amazzi. Kati eri eya Maru newanikibwa nga kabakazi era nati kabaka waali Kabaka mwali watalimu ekka wansi. Kati wano wagambye nti betusinga talimu singa tulambula ddi lwatabawula ebintu wasobola okulambula lwayagadde tomanya asima businga ate mubo gyoli ate nakusanga kiba kinyiga ffe guba musango gaffe. tasobola bagoba mugayi. Yalukwesako okulumba Tanzania ne Kenya naye alumba Kenya mu 1975 which was successful. N'agazia power break to Kanda ne Naivasha. Naye yagezaako okulumba Tanzania olutalo lwakwaluma Mpenzi yaliko sizalira nje moto kulindo bayitwa abaka bidina yo bonna si yali kumbagaji bijiya wasizamu n'abagereki mukubiri bamukizamu kokuma agamba anagala eyiye eno edali mabe Elizabeth Jawakabaka Muteesa owokubiri amaze saavinga magi akomawo mu Uganda so baajonoona abasajja ab'Obote n'Amanda nga balungi olubiri 1966 wano ziri emmotoka 3 eno Dalma Prince ne Rolls Royce ne Cadillac tulaba wansi Cadillac
Rolls Royce eriwa yasigaza mipiira Kabaka Mutesa yali musajja wokubiri yali musajja mugagganya yine motoka esuka mu 7 ate no rimu yaki naye ya Rolls Royce eno ya Rolls Royce ate eno emu yeno yemu eno eya wansi motoka ki Cadillac ate ya waggulu Dalma Benz etambula mpozi yatasobola ku nguudo za Uganda ategeeriwa ebifansi bavuga basikansi kabaka kitambula ekijukizo Nzoi kano kachi? Lino komagiro bakomagira embogo yabuukira wano n'abamu ku basirikale be kwaliko mbali bamuyita maato omulala erinnya sirimanyi bulungi naye we yabuuka n'agenda wali Father Kiwanuka n'amuwa engoye z'abafaala n'amukweka okulema okola kyokumuta n'asooka addukira DRC n'amala n'addukira e Burundi. Pulezidenti wa Burundi we yamuwa cargo flight eyamutwala e Bungereza gyawangukira naye yasooka kukomawo Uganda eyo cargo flight kati yali alowooza oba pulezidenti amuliddemu olukwe naye nga si we kyali so yamala ennyonyi yali ekomyewo ku piikinga yamala opiikinga ebintu negenda teyafuluma tebakitegeera nagenda omanyi nti awabaawo obunkenke ng'omanyi omusajja gye bakunoonya ate gyakuleese yaba akuliddemu olukwe kati omutima tegubaamu TikTok oba kutuulako ki kuno so eno y'empuku ya Idi Amin Dada ya constructinga mu early 1970s naye yalagira Abayisirayiri bakole ki bagizimbe lwansonga Abayisirayiri mu ebyo biseera mwe baali basinga oconstructinga olw'ensonga bye baconstructinga ne Entebbe International Airport naye yagikwesanga amala okumala emyezi 8 n'amaana n'agifuula Torture Chamber ne battiranga abantu Abanayuganda abaali against government ye mwe baafiiranga
Idi Amin Dada si yekka yagikozesa. Obote naye yagikozesa we yakomawo mu kisanja ekyokubiri naye n'agikozesa in order to revenge against the people of Amin Dada lwansonga nabo bakola ki batta abantu. Okay. Tugende. Engeri abantu bebafaananamu abantu babasibanga amaaso nababateekanga mu mmotoka. Yongerako ku ddoboozi katono. Abantu babasibanga amaaso nababateekanga mu mmotoka. Emmotoka nebeetolooza Kampala okumala essaawa nga 8 oba essaawa 9 nga balowooza nti bagenze wala naye nga bakyali mu kibuga. Ng'emmotoka ekwetolooza neweetoloola. Kumba ekwetolooza mu Kampala. Bakuteeka mu kifo nga tomanyi nawo oli. Toyinza nakulowooza wadde okuteeberezaawo nti ndi wano kumpi n'eka bakujjawo mu ndeeba. Era bagamba kino buli famire ey'Omuganda yalozaakoko ku busungu bwabwe kubanga buli famire at least omuntu omu yafangamu ku mulembe gwaso ng'ayise ku gundi eno bweti tokya bweti. Era ekkoto namba y'abantu abafiira wano ate guno mukutu baali 20,000 abategerekeka Abafiirwa bano. abafiira wano 20,000 abafiira wano kati guno omukutu eri waalingayo kitanka bakonectinga pipe nezireta amazzi. Wano waliwo switch. So abaali bafiiriddengamu nolomuzi ziyitano babateekamu ennyumba ezisinga yakolaba nti zino oluzi ezalimu bateekangamu abantu abaali bakyalingamu obulamu nga bakuteekamu bafuuyisa n'obukyakakuteekamu ebbugumu lyalinga lingi nga bateekangamu abantu abasukka mu 200 mu kano kalumu nga n'emirambo egibeera gifiiriddemu abateekanga ku pressure kugijjamu abantu babakanga ku mirambo ate nga bagalangawo nga nemmere okukkirizibwa nga wavanga eno nga kuteeka eri oba nga okyali mwakalamu afudde nga bamuteeka eri mulimu wabantu abafiiranga nga abakubisiza amasanyaze nebakusiza Ate nulumu yabanga yaki? zonna zinenya abaddibanga abantu so kati Abakolanga ki? sawundi eyo nevaayo nga balowooza abantu abali wabwe bajjawulira bajja bataasi naye nga tebawulira tewali yakola nejangako bataasi. Parking
so nga bagendanga okulya nga basangangamu ebintu by'abantu bakisiza abantu ebyo batya abantu emirambo egyabulangabo naye nga tewali mulambo gwe baziika olina nokweka nga kiwanuka naye nga bafiira mu bekiwanuka era bagenda bamuliomuyinza kiwanuka kubeera nini yamubuza so kati bawandiikangako ku bisenge okugeza wano waliwo omukyala yakomawo 2019 n'awandiikako lumu I'll never forget my husband was killed by people of Obote. Bawe yafa ku mulembe gw'Obote. Nakiwandiikawo. Never forget my husband was killed by people of Obote. Wells. 2017. 2019 lwe yakomawo n'awandikako ebyo yagamba nti naye bawe yafiiramu bannange embooko waliwo embooko bakuteeka omu ate waliwo embooko just ebbugu muli kwettira kati bateranga okugulangawo enzigi aba basigaddengamu obulamu abekigeti bakimu abaali basigaddengamu obulamu nga baagala otoloka babakubiranga wano baali betolodde kuno konna abasirikale nga babakubiranga wano nagagamu ku masasi agasigalawo agalaga ti babakubiranga babakubanga amasasi abaali bafuluma okutoloka bamasasi nowano waaliwo esasi bakuba baali bamoya ngeri ali asigalamu naye nga babanga kati nga batoloka nga bamenye ruggi bagulangawoko kuggulawokko n'enzigi ne bazigula balala bakyalimu obulamu kati nga wano gwe weetegeka oli ku mulyango oluggulawo ng'oyagala oyitamu nga baggulawo nga bamala nga badde eno waggulu oli alaba baguddewo bamaze akabanga kangi alowooza abasirikale bagenze balowooza fenafena tufudde kati adduka okujja okutaasa obulamu gwe bakuba sigituukangamu bwe gusoose amagi negava mu lubiri mu jako nekitenamukatanekokala otumala netubikako n'endagala kuba ku lw'ensonga buli luvannyuma lwa myezi 8 tuddamu netuhavesitinga kasita olubika obulungi era kasita olukuma ne bakalusalaasala oba okyasobola okulugyako abaana bantuma n'erinnya kyakola ate kasigwamu sente eddoboozi lyo lyongeremu katono eddoboozi lyo lyongere okozesa ensaamu noteeka ku kibiiru kiwudde noteekako olubugo kati ensaamu yosooka okukozesa enesaaka nosaaka okumala essaawa 4 okugigonza n'okugijjamu amazzi nokwata esatu eno yettula enettula ekolaki eyongezako ku sayizi olugazi emulundi erina okuva ku kiku sayizi ery'origini yali origini
obutono bugonza na kuyingiza okubona sayidi zonna zonna olunako gyeyamba okujjamu okukakkanya ebyo bisusuma eno etwala essaawa 3 eno etwala essaawa 4 eno etwala essaawa 6 atonsomeseza ekyo kyokka jangu jangu kwesi manya okwesa kwanima ninyako kumbugozo nzijjawo munange nali ngwagala naye gwanema